Wallahi bilahi talai simanyi bano ba Edimo ba Edimi bigere bikoze bitya mitwe ne tumala tubakwata ku beautiful you know queen of gospel so, baby soko tunde kibanga you know queen of gospel osekera boba basise waina nti wabala bako queen bagamba batya tuli wawelu tuli wa you understand this is the queen of gospel nga wo mulaba bwe muddamu ne mugamba nti na aba gospel tina ba agire people mudde kale muchoge Kaye tugamendo yagala kwetega wale na price si kwetega nze bali Nayitega ono mwana mwanyina ze ye ne netega gwe era kye wetegamu oba okiraba mulabe olaba ne Uganda crazy ino musasula kubanga obambaliza olaba amagulu waliwo amagulu g'olaba ku mwana ndeko mbogala nedda mwogere ku bulungi bw'abantu ab'omukono ne waliwo abantu ng'alinga abadde bana batembeyi b'omu Kampala gwe bakubye embooko naye mwana mulabe wallahi mwe bivubuka mwe by'e Kampala we mujja nga temulina mwoyo tujja bikuba mulumbe mwana omusajja ye mwana mu gospel ayimba okama amwadde ekisa enneema tulina abayimbi babiri mu gospel ab'amaanyi abakazi tulina Lena Price ne Grace Nakimera tulina Grace Nakimera ne Lena Price bonna balungi balina ssente banyirira ate bashanana kanjogereko ne kino naye baba bayimba Katonda n'agaanira mu ggulu ku lwabwe akka waliwo Katonda kyalaba kyakkamu ema twagala n'okwebaza Kaye tunula mu kamera Lena njagala okwebaza Kaye togenda Lena Kaye nkwebaza lwa kintu kimu webale kuswaza balabe wajjayo ebyapa n'obiraga n'ensanyuka amina webale kukola bali abava Sweden nga talaga n'ekyo naye bantu bangi bagabye ebintu bingi ombaayo ddi ku kyapa kale mwaka mpya emotoka gye bakusigamu gimpe nagigabira ku Panamera kale wagigabira ku Panamera kati nze kyenjagala nkola ekiribu ekiti nze saagala olimpe njagala olikwate oliwe Lena Price atandika foundation y'abamalaya gyaliko Lena Price oli ku foundation y'abamalaya omuntu alabi apromoting bamalaya akujjayo bamalaya abajja ku luguudo naye no babana je yasooka okubeera sisi je yasooka Katonda gye yamutuma omubajjayo negwe laba lwaki ande kankulake olaba ono omwana Katonda omwana ne wakwata malaya yenna ne waba bad black akkiriza omugoberera ne waliwo okutuma eri walali agire mbwajjayo bad black addewa siringa ojejje kujjayo nga liringa akandolindoli ono gundi laba ennyindo Kaye amannyo ga mwoyo mutukuvu laba engalo yenna w'omuntu bayibuli zino bayibuli kino kyegamba mu Revelation walibaayo akasanvu Katono tuli mu Kanaana Ivan wojidde nga Kaye ali kwetega wa Lena Price abadde yeetega mulungi okwetega kubanga musajja ne yeetega mukwetega naffe twetega eggulu mukama naye ate omwana gwe weetegerako nga yegwanyiza nedda ssebo pasa bugembe mulekere amakanisa ge maama mubuuze kino bwe twali nga tuli mu nsi ne twetega eggulu mukama teyatuyita twaliyingira ate kakule Ivan gamba ono bano ba andi kati nze na Ivan ne tumala leka nsooka nkubuulira ekintu kimu teyiggulu lisobola kubeerawo nga siriyo na Ivan nga taliyo baba bagenda kubawa Katonda era ikya nze enoka kati kasobola nkubuulire oddira eggulu ng'oliteeka mu bugembe ali mu kusabanga faaza babiri ali mu kwetonda nga musisi Levikson alinga priest kati Katonda yeetaagayo Ivan ne Kaye wisdom abanaamusesaako ate waliyo omulala asesa Laneke mumuleseewa Laneke Katonda waba naamuyamba yajja okuba ku geeti nga yaggalawo zi geeti z'eggulu nga bamuyambye yasigalawo ku geeti nga ffe tuli eri mu biti ate obenga wamunyiza tojja diyingira awe buzibu ono yalaga mapini w'omuggulu yagenda okubanga entertaininga ono tuba tuli wali nga yatukuba rwagga asooka tuwemu sampu oyingira eggulu tandika asooka linda kasooka Laneke alinga taliyingira asigala ku geeti pasa bugembe alinga taliyingira
aliyingira abamakati awo Levinson aliyingira taliyingira aliyingira yaddirira awo Lena Price aliyingira taliyingira ha katonda tasola akatatwala amagege gokka Sala awadde mu TV aliyingira taliyingira oyo aliyingira nti webegatanira Price katonda nalaba nti yatonda ebitegerekeka Judith Labiri aliyingira taliyingira aliyingira nti yajja otunnyonnyola engeri y'okwetonda mugulu kati kankubuuze Seku Martin aliyingira taliyingira Seku ayingira kubanga yagenda okulaga katonda nti nga wooli katonda kankulaga engeri gye bakuba mu ssama Exodus alina oddiyingira Kaye ekyo kankyogere gwe oliyingira straight away ndiyingira kubanga nzajina okusasa ku Yesu oliyingira boy Richizayoni draga mafini nawe kati kankubuuza abasemberayo ddala Bobi Wine ayingira gwe taliyingira yaliyingidde gwe omwoyo omutukuvu kakubuli mwoyo omutukuvu gwave ne gusala guli eri magere gwasala oyaliyingira Nabbanja aliyingira taliyingira asemberayo ddala Janet Museveni aliyingira taliyingira alinga taliyingira Janet aliyingira asiba yegaire ono wa parliament alinga taliyingira ono yani Jacob biki olanje nedda eggulu sirya bonna kati Museveni Kaguta Yoweri His Excellency ayingira eggulu oba taliyingira Museveni yandiyingidde eggulu naye emyaka gyonna gyanimaze mu ggulu agimaze ku bukulembeze bbaayi